omukizi agwesimbidde omukizi gwe tujja kulabira His Excellency Your Excellency. bannange omukulu amaze okusimba omukizi gwe. His Excellency, this is the Uganda Buddhist Center. One should develop towards all living beings a state of mind without boundaries, and towards the whole world, one should develop loving kindness, in other words, peace. Ngamaze okumanya nti era bannaffe bano balina okwagala okulaba bayamba batya gye bali, bayamba batya Uganda, abantu nabo basanyuke bagirira kyo. Nolwekyo nebaza nnyo enteekateeka gy'ensanzi wano ekifo kino engeri gye kikulaakulana. Okusooka kwe kurespectinga bannaffe, no respecting of Buddhists be respecting. Ffenna tuyinzaga nti ffenna tulina kuba ddiini y'emu, naye ne bw'aba ng'asoma eddiini endala tomukyawa wabula mukolagana. Bwemba mulina engeri gy'oyinza okuyamba mu community yammwe we muli, abantu be muli, ne mukolagana nabo ne muyamba abantu bonna basanyuka, naye ate nga n'enzikiriza yammwe nayo bw'ekola ki, bw'egenda mu maaso. Executive member to the World Buddhist Summit from Uganda. Sadhu, sadhu, sadhu. Yes.